Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba nkwagala nnyo era nkuwagalira ddala. Ng'oli mu ggwanga Uganda ate naawe ng'oli mitala w'amayanja. Webale kutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo otwaniza omwoyo omutukuvu ajje afuge mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'addamu nti amiina era amiina ddala. Wali akatambi ke nalabye aka Miriam Matembe. Yabadde alina suggestion ze, yabadde alina by'ayogera naye bannaaye bagenda kulwanako nga ekisoboka n'abakazi afune eddembe nga basobola okwatulira abasajja nti I love you. Inti bire yabaga nti ate omusajja yalina okugenda agamba omukyala nkwagala. Birina okuba mbu nga bikyukamu ngiragamba alaba omusajja alaba omukyala aba alabye kirungi era afuna okuganja mu maaso ga Katonda kati baagala bikyusaamu. Ekyo kye tuyita women empowerment. Women empowerment ebangako ya bwa Katonda nze akubuulira. Kuba sisitemu ya Katonda eri open. Nga Yesu wali omutwe gw'ekkanisa, omusajja gwe mutwe gw'amaka. Lwakuba nti sitaani agenza akyusa buli kimu, abasajja babawasa. Naye nga we tutunuulira creation ya Katonda, omusajja gwe mutwe. Kati omukazi eyeekwanidde omusajja kijja kuba kizibu nnyo omusajja oyo okubeera omutwe mu maka. Tekisoboka nga oli yakukwanya z'embaga zonna yataddemu mbugobera omusajja omutwe. Kati that is against. So Yesu tano omulimu gwe nti kukyusa buli kintu kyonna nga weekyali okuva mu lubereberye. Nti omukazi alina kufumbirwa musajja, omusajja alina kuwasa mukazi. Kati mukazi osobola okuwasa mukazi munno, omusajja osobola okukola ki? Okuwasa musajja munno. Okitegeera? Osobola okuwasa ekisolo. So sitaani agenza akyusa buli system. Kati wempulira nga bintu bifalagalalako ebito onale bayagala alinamu ka idea ako. So bayinza oleeta ekiteeso awo mu parliament ne bakiyisa. Kakati n'omukazi asobola okwekwanira. Kiri official. Leka nkuwe Honorable Miriam Matembe omuwulirize suggestion yeeyo. Simanyi oba badde serious oba tabadde serious. Omukazi takkirizibwanga kugenda n'agamba omusajja nti njagala ompasi. Era ekyo nakyo njagala kukirwanawo bakiburekinge tukikole. Omukazi naye atuukira omusajja wayagadde amugambye nti omanyi mpulira nkwagala era oba tukole amaka. Lwaki tebakyagala? Kati muvuma abakazi ngu basingle mothers beeyongedde. Kati nze ntudde wano nkuuma nampasa. Kati nze nkole nti nsigale nga sinjagala kuzaala omwana. Sina lukusa lw'okulinnyirira omusajja ne mugamba ndi wano nkwagala. Era basajja nze mbasaasire. Omusajja katugenga owaffe enkole. Omukazi n'osituka n'ogenda n'ogamba omusajja nti omanyi nkwagala. Adduka misinde. Batulimba ngu balina amaanyi naye nze sigala adduka misinde n'akulekawo ng'afunye ensolo n'omukazi kyona ayinza kujja kungamba ekyo. Naye lwaki kikugamba oba nkwagala? Mwe mugenda mu digito, mwe mugenda mu social media, ebintu byakyuka. Mukama yeebazibwe. Oyo abadde Maama Miriam Matembe. Mukkiriza oyo gw'olaba, mukkiriza naye munaaye. Simanyi oba akijjeewa. Kugambye kakati mulaba nze ndi mukazi mukulu. Nze okuba alina gwejagala naye ate teryandaba biki. Kati nze okuvaayo ne ngamba omusajja wamma I love you kiba kibi. Abakazi b'edda bakozesanga bikolwa. Ffe we twakulira. Sister kuleetera amapeera, amatugunda, waleeta ku muyembe koona, enkya waleeta doodo, waleeta kawuzi. Sister onampakira entuntunu kiki kyabala. Abamu n'entuntunu temuzimanyi. Kati nga gwe omuntu n'otegaga bambi alabika atya kuŋŋamba naye alabika akola ki? Anjagala.
naye guno omulembe omuwala ajja n'akwesimba mu maaso waati n'agamba nze nkwagala nogaa ndi mufumbo nti nkimanyi era ng'inza okujja nga nkimanyi woza ki kye simanyi naye nze sigenda kwonoona maka go gera sigala n'omukyalawo naye nze nkwagala n'ogamba kitalo kiki kino nogagola kisoboka nti ye nti ate omukyala gwe nanti omukyalawo era simulinaako buzibu nti ate bayibuli tekkiriza babiri nti ate nagaye mugenda kubeera mukyalawo jasinze tweyagalemukko so emirembe mifu omulembe gwakola ki gwayonooneka sisitimu nga Katonda engeri gye yagizimbamu egenda ekyuka kubanga osoma ekitabo ky'Abefeso 5:22 leka tugendewo speed awo Abefeso 5:22 ekugamba etya omusajja alina okulembera wives submit to your own husband as to the Lord for the husband is the head of the wife as also Christ is the head of the church and he is the savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So, Bible ekulaga nti omusajja alina okubeera omutwe. Naye nti bikyuka Sitaani agenza abikyusa. Sanga abasajja kati be basigala ewaka beebooza kubanga baabawasa ssente sugar mami. Abavubuka tebakyagala kuwasa. Nti afuna omukyala bafuna amaka gaabwe oba akayumba kaabwe batandikirawo obulamu bwazima mpolampola biwedde funa kishuga mami ekiri awo gwe oba kikozesa ngoye za munda sigala wakayoza golola banga omukazi kati yeye musajja then that is not biblical. Era simanyi oba ekkanisa esobola okugatta omukyala nga omukyala naga pastor nze yamukwanye kati nze mwami yeye mukyala sikiwa ekkanisa etegeera nti esobola okuba nga egenda maaso n'omukolo ogwo naye naye nga wekugamba nti bize bikyuka n'abasiyazi balina ze bayita kkanisa zaabwe n'abasumba abamu balaba bagatta abasiyazi nga kimanyi it's not biblical. So eyo women empowerment manyi waliwo ebintu ebimu ebijja nga wetunula advantage yabyo kungulu oyinza ogenda nakyo naye nga wogenda emabega n'otandika okuba nga okiscreeninga wajja kifubutuka ogenda olaba nga ate kyewayingiddemu tewakitegedde bulungi kati ze tuyita zino zi women empowerment zo zajja kutta eri leadership ey'obwakatonda okuva ku lubereberi nti omwami gwe mutwe nga Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa kati birala abakyala kati baga twava emanju biki okitegeera nnaku zino birala mu nnyo kubanga nti amaka gaatabuka buli omukyala wabeerawo omutwe waka nga is not nga omusajja si ye mutwe aga amaka gaba mazibu era n'okuwangala kwago obutabanguko tebubula ate olaba kati just omukazi aba akusinga income nga gwe wamuwasa naye nga akusinga income akola mu kitongole kinene tugeze minisita ekyo kinene nnyo nkuwe kiki enyinza okugeraageranyako manager mu kampuni emu afuna obukadde 5 omwezi gw'olinawo okola musajja wattu oyinza okuba nga nawe oli manager naye nga kampuni sinene ofuna 8 oli obukadde 5 bamuwerako n'emmotoka ey'ekitongole mwavugira ewaka ne babanga kizibu ayagala kati gwoba omuggulira tomubuuza nti oluddeyo ovaawa ezo ssaawa 5 tomubuuza ovaawa agamba nvaawa obuuze nze meetings tokimanyi nti nze okitegeera obunene bwa kampuni gy'akulira buleeta ne mu maka kale ate gw'odaleeta agenda kubuuza obadde okola ki zino ssaawa okola ki kampuni kyekola paka ssaawa ze kubanga kati ye mwami kati
yaduumira yayogera. So it is very ekyo kyali Sitaani akozeseza kintu ekyo okuba system n'okuba ngatta amaka. Amaka agali mu system eyo ng'omukyala yasingamu akasente, muganda wange okubanga galimu emirembe n'okubanga galimu leadership y'Obwakatonda, muganda wange si kyangu, gye gali naye matono. Nze wali omukyala gwe mmanyi alina ssente naye mwami we bambi emirimu gy'akola si gye giri awo egama, naye omwami yasasula school fees era n'abaana teri amanyi nti school fees omukyala akwata ssente naawe omwami alaga abaana bano nti taata wano gwe mutwe, era omwana ne wasaba ekintu ng'era mama yagenda okukikola tamugamba, amugamba genda ogambe daddi wo. Kati olw'omwana n'agenda n'agamba daddi, era omukyala n'ayita eno n'awa daddi ssente, daddi n'awa omwana. Leadership. Era abaana tebasobola yisamu taata waabwe amaaso kuba bamanyi taata yatuwa buli kimu, ye taata ewaka. Niwuza ng'omukazi n'akumalamu n'akatiibwa aka taata, abaana ne balabira ddala nga gwe musajja tolina makulu lwakuba akusinga omusaala, akusinga ebitabo. Okitegedde? Kati eyo sisitimu yonna efaanagana bw'etyo tebangako ya Bwakatonda, oyo aba Sitaani. Kati okubanga in case your motion eyise Sitaani aba kati n'obugere akoze eki? Awanise. Ate abavubuka baffe banaawasa, alinde ekigamba mbi kimukwane. Obufumbo buba butuusa awantu awazibu. Wala tekiriwo naye muganda wange saa zino okusanga omusajja ali serious nti njagala kukuwasa. Ng'ali serious weesunangako era oba olina effujjo likendeeze. N'osanga omusajja waka nga is a responsible man. Atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omutwe waka omukulu. Weesunangako. Bangi nga ne ssente bazirina naye ng'obuvunaanyizibwa bwabagwa kkono. Nga tebakwatagana. Ng'ate omukyala obusente obutono bw'akola ate ayagala omukyala yaba atekinga over amaka agalabirira. So ebintu kati biri vice versa, tebikyategeerekeka, biri ku bikukuju. Kati kiva eri ggwe ng'omuntu okubanga okola ekisaanidde, ekituufu. Tiri agenda kukukaka kakati nze nganze, this is what I want and this is how I'm going to move, nga ggwe. Naye w'onodda awo ensi yo buli lukya eyongera kwebikkula, yongera kukyuka, bintu tebikyakwatanganirako ddala n'omulundi n'ogumu. Naye Mukama akuyambe tegeera amazima, n'amazima ago gakufuula owaki? Gakufuula ow'eddembe mu Kristo Yesu. Aye n'abakulembeze baffe twongere basabira kubanga Sitaani agenda bakozesa bayise ebintu bingi ebiri against the Bible. Saa zino otuna mu parliaments ag'enjawulo okwetola amawanga gonna, tewakyali kintu kye bayisa nga kiri in accordance to the Bible banga kiyamba. Buli mateeka gonna g'olaba okwetoola ensi yonna ogenda nga gakubagana ne Bayibuli, gakubagana n'ebyawandiikibwa. Kubanga ebiro bye tulimu byebyo nti ono Sitaani alina okulayinga foundations kwagenda ofugira ensi eno. Kuba biregamba is the God of this world. The God of this world has blinded their eyes. So kikyo kigenda mu maaso nti Sitaani azibye abantu amaaso. Ne be tuyita abakulembeze nabo tebakyabitegeera. So munaye kola ekisaanidde. Kola ekisaanidde, tambula nga Bayibuli weekola ki?
Bayibuli weegamba. Kubanga bingi bigenda kyuka. Bingi bigenda kyukira ddala. Kale ndowooza y'oyo abadde Miria Matembe. Honorable yaliko minisita. Abadde simanyi oba abadde ali serious oba asaaga, naye munaye awali omukka tewabula muliro. Ate beebo ba human rights defenders balwanirira eddembe ly'obuntu. Sobola okukya ssebo n'agamba twagala eddembe ly'abakyala banyigirizibwa. Lwaki bo tebabakkiriza kukwana? N'ayatulira omwami nti nkwagala, lwaki basajja bokka? Ssebo ne basobogera ne ku luguudo ne beeka. Bayale tetwala abantu ku luguudo tegande Mukama Katonda. Ono kyekalakasiza akakitegeera mulabira ddala. Naye aba blinded oluusi babeera nabo nga babataddeko akazito. Bakama baabwe nga bataddeko akazito. Kino mulina okiyisa. Naye nakomekereza mukazi wattu ng'akoze eki? Ng'akiyisizza nga talina kyakkola. Naye ndowooza Mukama ajja kuba ng'atuwoye ekisa. Kwongera okuba nga ate tusabira ki? Tusabira ate eggwanga lino n'ensi yonna. Abakolisi ekyokubiri 4 Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exactly likeness of God. So, tulina the God of this world azibye bangi amaaso, nga mu baazibye mulimu n'abakkiriza. Si bakulembeze bansi bokka, nga n'abakkiriza bennyini bazibe amaaso. Kale bwe Katonda aba akuyambye ne gaba nga gago galaba, tokkirizanga kuyingira kitimba ekitali kya Katonda. Kati ng'ekyo wekijja kitimba, wadde weekiri kati weekiri naye kikyalimu makoonakona kikwega. Naye kati wekivaayo nga it is now legal. Muganda wange kaba kaweddemu dda ng'enjogera y'ennaku zino. Kristo muwe obulamu bwo, abeere mukama waabwo era omulokozi. Ajja kuluŋŋamya omwami baleme kuwasa, gw'owase omukyala aleme kubeera mutwe gw'amaka. Gw'olina okubeera omutwe gw'amaka. Tobeera mutwe gw'amaka mu bigambo byokka, wabula ne mu bikolwa. Beera omutwe gw'amaka. Gamba Ayi Yesu, nkwebaza olwaleero lw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale gwe abadde atugoberera webale nnyo. Ngenda kwetololamuko katono. Nkomawo bingi bye tulina wano ku mmeeza ya Daily Still Hope ne Dish TV ebitusobola okuba nga ate twongera okutemaatema. Naawe otegeera amazima. Amazima ago gajja kufuula ow'eddembe mu Kristo Yesu. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.